okugulirira abayimbi okugulirira ono kati mu 7 buli omuntu gwegenda yambale t-shirt eriko Bobi Wine mugambe njagala kukyuka bajja kuwa bukadde kati sente ze bakozesa sente zino okukozesebwa okusasula abasirikale baffe abasawo baffe n'abasomesa baffe mu covid ono yennyini yeka Uganda yewoze sente ezisuka trillion ebamu billion 10 billion ebamu million 10 zebewoze bazeola mu manyago mwana wo mu manyago muzukulu nange bwentyo noyo munafa tuuliriza kati ezo sente zona zibbibwa bubbibwa nosanga nga mu 7 n'abekinywi kye n'abafamire baguze ziwoteri bunaayira mu mawanga aganagwadda nga wano abantu baffe beeryankuta so ezo sente bwe ziri era zizina okukozesebwa kizina okukola so si okubbibwa ogambye nti njogera nnyo okukuzaawo mwana atu ensi eno yali ebaddeko obulungi Uganda yali ebaddeko nga olinnya nnyonyo okuva wano ogenda embala ogenda ekaseesa ogenda wa Uganda yali ebaddeko n'eggaali y'omukka bw'olinya eggaali y'omukka bwereere ne kutwala paka Jinja oba ku kasente akatini ennyo ebyo byonna byaggwawo twali tubaddeko nga bodaboda bekuba wano genda bugenzi kasita otuuka emulago oba obonye bakuwa n'engoye empya ez'eddwaliro eddagala lya bwereere emmere ya bwereere ekitanda kya bwereere n'omala okuwona ne bakuvuga ne bakuza ewammwe ebyo ebintu byonna byaliwo nga Uganda ekyali njavu okusinga bweri so bino byenjogerako munnange ffe abatwala obudde ne tusoma ebyafaayo twabiraba bino byonna byaliwo Museveni yajjawo bijje kubanga tayagala Uganda kubanga ye yajja kuluutinga ne banyazi banne byetwagala okuzzaawo munnange kuba ffe tuli baana ba Uganda ffe tuli baana ba wano tuzaalibwa wano bwe tunaafa tugenda ziikibwa wano so tufaayo nnyo okulaba nga bannaffe batereera ate tukulidde mu mbeera ya bulijjo tumanye ebiruma abantu era tumanye tisinga tuba n'obuyinza obubitereza tujja bitereeza mu kaseera mpawo kaaga okay ovudde mu kuyimba ovudde emirimu gyo ng'omuntu mu buweereza bwo era gwe toli mufuzi oli mukulembeze yes naye embeera ya buli kimu kyonna nga bwe kitambula n'okutuuka essaawa zino buli kimu kyonna kibadde kya ssente obadde ne ssente ezizo gwe ng'omuntu ze simanyi engeri ki gy'ozikozeemu naye njagala kumanya mu mbeera y'ekibiina kya NUP okuba nti kibadde kyakatandikawo naawe emyaka 3 mu byobufuzi mu paalamenti embeera eno gitambuza otya ssente ezikutambuza n'okutuuka ku nnaku z'omwezi 14 ani afandinze embeera eno giyiseemu otya ssente zibadde zivaamu webale nnyo ensonga ya ssente munange mwami Museveni akiyingizaamu ssente kuba takkiriza nti abantu basobola okulaba ensonga nga tewali ssente yagiyita ya ssente kubanga amanyidde bantu kubagula buguzi tetulina ssente zetukozesa z'olumu nva ewaka nga sirina n'amafuta naye kubanga ensonga gyenyimirirako nkulu nnyo tuuka ku petrol station omugamba omwana nteekeramu geebiri gagentuusa ogenda okulaba atadde mu full tank n'omugamba ani akugambye teke mu full tank omwana agenda konswaza sirina sendaga wali omukulu agambye tukuteere mu full tank tyali wamubuuzeeko nti atayagala namubuuzaako bwegenda bugenzi mutuuka mu restaurant ng'emmere baba wampe obadde olaba campaign trail nga bannayuganda abawulira nga banyigirizibwa abawulira nga bakwatibwako ku nsonga zetwogerako nga bajja ne batufandinga kwe tugula amafuta butambula ziposita zolaba bannayuganda be bazikuba ontegeera so tetulina ssente zetukozeseza of course bwe twetaaga akasente ndi mubaka wa parliament era nsasula omusaala era omusaala ogwo gubadde nga gutambuza naye ne mu campaign zino kujjanjaba baana kola ki njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo bannayuganda bannaffe abali wano n'abali mu diaspora bekolamu omulimu bannayuganda abo bolaba bankuba kyeyo banvuga baasi bandabirira abaana bandi musawo nkola overtime bano abaana bemuyita bakadaama babeereyo Dubai abakola bwa house gala bakola bwa night watchman asindika $1 n'asindika $2 n'asindika ne tutambula okijjamu otya abantu n'enjogera egambibwa nti nno mu bazungu eyo waliyo abantu bannabyabufuzi abalaba okutabangula eggwanga bakuwa ssente n'abantu ekigambo ekyogerebwa kankyogere nga bwe bagamba nti oyo n'abasiyazi bamuwa ssente kati kankubulireko mwami Museveni takyalina kyayinza kulimba bannayuganda yensonga lwaki buli ayogera amazima agamba ayagala kutabangula ggwanga nali ngambye ye mutabanguzi w'eggwanga nali ngambyeko abantu ndi mukwate mundu butandika okulwana nali ngambyeko abantu mukole fujjo no mbabuulira mazima gokka nembagamba kati muveeyo mulonde okutabangula eggwanga that is inciting violence nga bansi badda Museveni nga bwafiirawo okulaba nga nsiba singa nsi badda naye talina kyaŋŋamba
kuba sina kikyamu kyenkola naye akimanyi alina kwekwasa bwekwasi onfuna kyeŋŋamba. Aha, waliwo Munnayuganda gwe weetaaga okusasula ssente alabe nti omusolo bamusaba mungi. Waliwo Munnayuganda gwe weetaaga okusasula ssente amanye nti mutta abaana baabwe. Naye Mwami Museveni kubanga ye amanyi byakutabangula, kuba amanyi byakulwanagana, buli kimu akituuma violence, inciting violence. Abo baagala kulwana, baagala kola ki? Obwo buswavu bwe munnange, kubanga talina kyannyonnyola bantu. Naye nga Bannayuganda be batuyamba okutambula okutuuka wano we tutuuse, era Bannayuganda be bagenda okutugusa. Ensonga lwaki buli bwe tugenda Bannayuganda bavaayo mu bungi. Omukyala najja nga alina munusu 2,000 naye n'agamba mwana wange mugatire okwo mugende mutulwanirire. So Bannayuganda be batusupportinga. Of course Mwami Museveni obuswavu bwe talina decency ewakitiibwa omuntu adisagreeinze naye. Ensonga lwaki ku myaka gye omusanga nga kubanga ndi presidential candidate nange abawagira Bobi Wine basiru yoyo nno omuzeeyi gwe tuyita jjajja gwe tulina okuwa ekitiibwa gwe tulina okuba nga tuyigirako okitegedde yoyo ku myaka gye. Naye era nga bwe tuze tugamba Bannayuganda nti yafeera Bannayuganda, naye Katonda mulungi nnyo nti buli kyeyafeera Bannayuganda kize kyejjayo. Yagenze yemulisa yeka agenda n'alimba abantu enkya emyaka ne gimusukkako ne gimulabisa ne kimusumatuka n'akyogera ne kimusumatuka n'akyogera. Bazze batta abantu. Kirumira bamukuba amasasi mu style y'emu. Kaweese bamukuba amasasi mu style y'emu. Abiriga bamukuba amasasi mu style y'emu. Mama Fina bamukuba amasasi mu style y'emu nga yasookawo najja neebuzabuza n'akola kino buli kikolobera atuba ne bwe bamenye ennyumba z'abantu mu Lusanja ejja neekubira esimu neefuula atamanyi kigenda maaso naye nga abamanyi n'atambula n'agenda. Naye Katonda w'amaanyi olw'emyaka gye gyamuseereddeko zebula mu nzita y'emu najja n'asooka neebuzaabuza naye yamaliza agambye tiye we nalimiddeko nembuuza nemanya nti abasirikale bange be baamusse ne batta omuntu ne bamulekaawo naye nga beefudde nti bakuuma ddembe. So eyo gye Uganda gye tulimu. Katonda w'amaanyi nnyo kuba ffe kyatukolera kwe kuggyawo olutimbe balabe ekituufu nga bwe kiri. Mwami Museveni bajja kumaliriza Bannayuganda bonna balabye titi si wanjawulo, just another cold-blooded killer that Ugandans will have to resist. Okay, buli kyoyogerako kyonna Mwami Kyagulanyi kutereeza kino tugenda kitereeza kino tugenda kukiggyawo. Tolinayo yadde ekintu ekimu bwe kityo kyoga nti kino Mwami Museveni akikoze bulungi era bwe ntuuka mu buyinza ngenda kwongerezaako. Kati nno kankubulire muganda wange. Mwami Museveni yandibadde akoze bulungi singa yakulembera Uganda okuva mu 86 paka mu 96. Era bwe yali ng'akyali mu myaka gye ndowooza nti gy'emyaka egyina okulembera eggwanga. Nali nzikiriziganya naye. Era bwe yali ku myaka gyange yali ayogera exactly nga bwe njogera. Ng'Obote amuyita bandit nga Museveni bw'atuyita bawulikani. Naye buli w'olwawo otandika okwonoona. Mwami Museveni okuva 96 okuva 2001 yatandika okwonoona buli kimu. Ensonga lwaki yagendanga asuubizanga buli weesimbawo kuva 2010 kuva mwaka 2001 buli we yeesimbangawo yagambanga guno gwe mulundi ogusembayo guno gwe mulundi ogusembayo guno gwe mulundi ogusembayo. Okimanyi nga bwe nkimanyi genda osome manifesto ze zonna nsaba ekisanja ekisembayo nsaba ekisanja ekisembayo nsaba ekisanja ekisembayo paka buli kimu wagenze ng'akyonoona buli kantu akatono ke yandibadde ng'akola konna akaweddewo. So tolina kalungi konna kwoga nti kano kakoze nja kwongereza okwo. Nze buli wentunira Museveni ndaba bikolobero, buli wentunira Museveni ndaba Bannayuganda abattibwa nga tewali musango, buli wentunira Museveni ndaba ng'eggwanga lyonna yalifuula lya famire ye ye pulezidenti, mukyala we ye minisita w'ebyenjigiriza, mutabani we yakulira amagye, mukoddomi we yakulira minisita of foreign affairs, muganda we yasinga budget ennene wealth creation, muwalawa mukamwana we yakola buli kimu bwetyo olaba Museveni. Okusinziira ku mbeera nga bweriwo emabegakaawo nga muli mu campaign, Mwami Ssemwogerere okutera nnyo okutuula naye okwebuuza naye ebintu ebyenjawulo n'okumwebuuzaako, yavaayo n'agamba nti singa ow'oludda oluvuganya atali wa kibiina ky'NRM awangula, ebibiina bino byandibadde byegatta ne bisooka ne bikola omulimu ogw'okutereeza eggwanga
ne bisooka ne bikola omulimu okutereeza buli kimu. Ensonga eno bw'oba ng'ekibiina kyo kyakiikirirwa oba tekyakiikirirwa naye nga wagiwulirako okkaanyizaawa n'ensonga eno ey'okwegatta ne banno bwe mubadde muli mu kuvuganya mwami Museveni singa omu ku mmwe naddala gwali wano mu studio ng'obuyinza obututte? Okusookera ddala nzikanya n'okwegatta, nzikanya n'okolagana, naye era nga bwe nagamba nga bakadde bange abo tikyali kyamakulu era bannayuganda kye baali balindiridde kulaba nga tukwatagana tutwalaganye mwami Museveni. Ekyo kyakola bubi nnyo bwe kyagaana. So byonna tubyogera kati ng'abakulembeze, naye nze suubiri ndi mu bannayuganda era bannayuganda bulijjo mbagamba nti mmwe musembayo. Kati obuyinza buli mu bannayuganda, bannayuganda bo beegatta dda era balina okukola kye balina okukola. Of course yandibadde kirungi singa twegatta ne tufuna candidate omu, naye ekyo tekyasobola kubeerawo, y'ensonga zisaagala gendamu. Naye kati bannayuganda be tusaba beegatte, kubanga ffe tulabika bannayuganda batuli maaso, bannayuganda bakwatagana dda, bannayuganda bakkiriziganya dda, bannayuganda bamanyi ekyokukola. Kati basigadde kwekolamu mulimu okuuma akalulu kaabwe, kwerondamu ku buli kyalo. Baganda bange nyinza obutakutuukako tokirekera nze mbadde nga mbagamba nti buli omu afuuke Kyagulanyi, buli omu wooli fuuka Kyagulanyi. Twala obuvunaanyizibwa, twala obukulembeze, kubanga mwami Museveni yatunulidde Kyagulanyi agaha akasinga akwata ba Edimutu abamwetoolodde mbeera mumaze. Naye ate ensonga si ya Nubian, si ya Edimutu, si ya Danny Magic, si ya Kyagulanyi, ya bannayuganda bonna bonna. So tukwatagane nga bannayuganda n'abakulembeze baffe gye muli mukwasaganyize eyo. Gwe Nyanzi kwasaganya eyo mu Central, gwe Jobero Ssenyonyi kwasaganya eyo Nakawa, gwe Mwadankunyingi kwasaganya eyo Ekyaddondo, gwe buli omu gwa Aloysius Mukasa mukwasaganye Rubaga, gwe Ssegirinnya, gwe Kawalya mukwasaganye gye mukwasaganya abantu muba offering leadership. Naye nammwe Abannayuganda bwe mulaba nga ate abakulembeze bammwe bali slow, mwe mu moving fast. Eno bagiyita mission to freedom. This is not only for politicians. Omusajja omu yagamba nti politics is too serious a business to be left to politicians. Ffenaffe abakulembeze mutusookeyo, tojja kundaba nze nzikoze omulimu gwange. Tujja kera ku makya nga tugenda mu kulonda mwami Museveni alowooze nti okukakanya abantu katwetolola amaka ga Kyagulanyi tumusaleko n'amagye, mwe mu muvinge. Kale njagala ndabe Museveni bwe yeetolola amaka ga buli Munnayuganda. Embeera nga bwegenda mu maaso oli musajja mukkiriza, ebintu ebimu bwe bitabuka mu ggwanga tuba tusembyeyo kuddukira eri Katonda. Abakulembeze b'amadiini mu ggwanga abamu bavuddeyo n'endowooza tukuume emirembe, era n'olunaku lwajjo wabaddewo okusabira emirembe. Naye emabegakaawo wabaddeyooko munnaddiini oba bannaddiini abavuddeyo mu kibiina nga bagamba nti twandibadde embeera eriwo, abantu bafiira mu zi kampeyini, abantu bafa covid, abantu balemala mu kampeyini, abantu babonaabona mu kampeyini zino. Lwaki tetwongerayo emyaka 3 bino ne tumala okubitereeza? Simanyi ndowoozayo ku nsonga eyo. Ne mu bannaddiini mwennyini muteekwa okubanga namwo mulimu obutali kukwatagana, kubanga buli omu ayogera kiki. Abantu abo Munnayuganda yandigaye nti bwe bigaana eno gye tuyinza okuddukira teekiyo eri etya nsonga eyo. Webale nnyo Evans. Of course sikkiriziganya nakyo, kyannaku nnyo abakulembeze naddala ab'eddiini obutakiraba nti embeera obukulembeze bwe tubeera nabo bwe buteeka mu mbeera eyo. Embeera eno gye tulimu weewaawo tulwanyisa obulwadde, ne ffe mu Uganda obulwadde babulwanyisa namundu. Singa tulwanyisa obulwadde nga tulaba gavumenti eteeka ssente byenzijanjaba, ng'egulawo amalwaliro mapya, nga tulaba ambulance empya ze bazigula, nga tulaba abasitookinga amalagala, twandigambye tulwanyisa bulwadde. Naye tulwanyisa bulwadde naye basitookinga tiya gaasi, bagula police patrol cars n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So obukulembeze obukyamu bwe muba mulina ekizibu muba mulina okubutereeza. Omuntu yenna yina okugamba, nze ndabira ddala nga buli mwezi oguyitawo nga Museveni wakyali president, Uganda edde emabega omwaka mulamba. Buli mwezi Museveni gwatufuga tudde emabega omwaka mulamba. Kale n'ekyo kityamu. Naye ate kiri eri Bannayuganda kulonda. So abannaddiini mpagira nnyo okusabira emirembe. Naye njagala obbajjukiza ti tewasobola kubeerawo mirembe nga tewali bwenkanya. So tubeere b'amazima, amazima gatufuula ab'eddembe. Kiki ekijjawo emirembe? Butabeerawo bwenkanya, butabeerawo bwenkanya, butabeerawo mazima. So
bwe bwabanga waliwo obwenkanya nga waliwo n'eddembe bwe tuba twagala emirembe tutekewo eddembe tewasobola kubeerawo mirembe nga tewaliiwo ddembe abantu balina okubeera n'eddembe lyabwe omuntu bw'omumalako eddembe oba ogyewo emirembe bw'ojjawo obwenkanya oba ogyewo emirembe ensonga lwaki abantu beekalakaasa oba baba balabawo obutali bwenkanya so kyannaku nnyo bakadde baffe abo okutunuulira jasi ekintu kimu twagala mirembe naye nga tebamanyi kikijjawo mirembe njagala okukubiriza abakadde baffe abakulu b'amadiini okubanja obwenkanya saawa zino twandibadde twalabye edda abanaddiini nga bagenze ne balaba abantu abasibiddwa nga tewali musango amawulire gabadde nga ga profilinga abaana abato abaatemulwa twandyagadde nnyo okuwulira abanaddiini boogera ki ku ttemu eryakoleddwa omwezi oguwedde omwezi gwa Novemba abanayuganda abaana abato abakubwa amasasi nga bakubwa amasasi ebitongole bikuuma ddembe ebyo byonna tebyogeddwako tosobola kubeera ng'ate gwotutwala mu ddiini ate ng'onenya abanyigirizibwa okusinga anyigiriza bw'wabaawo ettemu erikoleddwa abaffe ani alikoze bw'omanya nti alikoze ye mukwata mundu asasulwa sente z'omusolo situla ku ddoboozi ogambe bannange abakuuma ddembe mulina kukuuma ddembe naye bwe mumalawo eddembe ate ne mubanja emirembe egyo emirembe egitaliiko ddembe giba gya muntaana ng'omuntu ofudde n'osirika gyegyo emirembe egitaliiko ddembe egitaliiko bwenkanya naye emirembe ng'oli mulamu ekireeta emirembe bwe bwenkanya ekireeta emirembe lyeddembe okubanga buli omu ali mu ddembe nga buli omu alina obwenkanya so njagala bakadde baffe bannaddiini bakijjukira ekyo nabadde ndaba era mpagira nnyo eddembe naye golowooza lwaki bwe baatadde enjibwa bwe ziti wazirabye zibuuka zasse wansi lwolowooza kabonero kategeeza kyako katonda ayogera naffe mu mulembe gwaffe guno ogwa 2021 May 2021 singa oba tolayidde emyaka ena egyeddako mu byobufuzi nze siri munabyabufuzi mubukulembeze najja mu nsonga eno okuzanya paati yange si kyange saagala kitunulire nganze buza bannayuganda mugenda kubeera wa kubanga ekisanja ekirala kya Museveni kitegeeza kugenda maaso nga batemula abantu engeri gye babatemula nga bakuumaddembe bajjaawo ne bakuba amasasi ne bakulekaawo bwe baba tebakwagadde nga amalwaliro gongera gagenda maaso okuvunda walabye Dokita Kigundu yafudde nga yabadde abajjanjaba naye ye nga tewali kitanda kye bayinzamu admitingako n'afa mumuni bannamawulire mugasoma bulijjo nga oxygen yaweddeyo mu malwaliro naye nga teyagaasa ajjudde abalwadde bafa covid enkya n'eggulo kubanga tewali oxygen malwaliro abantu bafa nga temutumanyi kyabase Sheikh Muzata twamuziika naye ebibuuzo bikyali ku buli muntu kyekyatta Sheikh Muzata tetufunanga ansa abantu batemulwa tetufuna ansa so ekisanja ekirala ekya Mwai Museveni kitegeeza genda maaso nga tewali mirimu kitegeeza genda maaso nga baana baffe bakyasuubulwanga abaddu bapakirwa ku nnyonyi ne bagenda bakole obwayaaya mu mawanga ageebunaayira awo olinga nzizeemu eri bannayuganda ng'oli mu bannayuganda naye naawe ng'omuntu kuba bannabyabufuzi tubalaba bw'amaliriza kino ekisanja naye naabanga asigala anti kati oyo munnabyabufuzi nze nagambe siri munnabyabufuzi nze Bobi Wine oli yennyini gw'omanyi munaye lwakuba nasalako enviiri naye nze oli ndi common man ndi omuntu wa bulijjo nze wano ndiwo okukiikirira ababodaboda ndi wano okukiikirira abo abaana bokasooli kubo ndi wano okukiikirira abo bakabyanza ndi wano okukiikirira ababawunsa bakiraabu abo bawaitress ndi wano okukiikirira abalimi ndi wano okukiikirira abo abaana abasoma mu university naye nga tebamanyi bagenda kujja mulimu abo abapoliisi bemulagira okuba bannaabwe n'atuuka ewaka nayingira mu kamama ingia pole naye nga talina na kyagulo kyagenda kuwa baana ndi wano okukiikirira abo abaana be bagoba school fees ne bamugalira ebweru ku geeti nga tasobola kuyingira abo be batemula bulijjo nkiikirira abo abali mu makomera abavundirayo kubanga tewali yamumanyi abo benza okukiikirira munayinze sikiikirira abaprofesa sikiikirira abo bannaggaga bannaggwadda ndiwo okukiikirira muntu wa bulijjo oyo yenze era bwe bananonda mugenda kubeera mufunye common man mujja kuba mufunye servant omuweereza tuba tugenda kukyusa olutambi ndi wano kukiikirira muntu wa bulijjo na kukyusa bulamu bwe
but most importantly kutuusa obwo obubaka ti buli muntu asobola okuzanya paati eno era kyenjagala okusaba nga tunaatera okusibula njagala okusaba bannayuganda bannanga abali eyo muganda wange nawe twala obuvunanyizibwa buno bano abasajja balowooza nti kiri ku Bobi Wine Bobi Wine ayogera ebintu ebiri dangerous bw'omujja mu bantu baba bakakkana no naawe tandikiraawo yongerayo omuzannyo bano abasajja bali mu paniki basobola okukola ekintu kyonna kyonna naye nze njagala obasigamu eyo ensigo emeremu buli omu emeremu buli munnayuganda nga tewali baawo omuntu yenna agenda tufuula baddu singa tugula amaaso ffe nate ne tugagula omulundi gumu muganda wange njagala omanye okwawukana ne bamuseveni akeera ku makyana agamba nabalwanirira tolabanga ngamba bano abantu bino ebintu njagala ntuuka ekiseera nga naye bagamba nti bantiisiza oba bansirisiza oba bancompromisinze nga tokyasobola kustopinga bannayuganda nga nange bwe ntuuka ogezaako ate okubuzaabuza ebigambo byange nga bannayuganda basobola okuntabukira kyekyo kyetwagala nkugambye nga naawe njagala tugule amaaso g'abantu nga naffe kenyini tetukyasobola bastopinga ate ndishuwa nti kino ekyatandika naffe kenyini tetusobola kistopinga tekikyadde amabega njagala tutuuka ekiseera ate nga nkakasa ekiseera ekyo tukisemberedde era oba oliawo tukituuseeko nga nange kenyini bwengezaako okukyusa ebigambo byange nga sikyasobola kubuzaabuza abantu ng'obwongo bwaggulira nga baggulira bonna era kyenjagala buli munnayuganda naddala mu abampuliza olunaku lwaleero twala obuvunanyizibwa buno ffe twewaayo bwewi naye naawe weweeyo tuli bangi nnyo tebasobola tustopinga tebakutiisatiisa tebayinza tusiba ffenna tetujja mu makomera gaabwe akadde kampeddeko njagala osiibule bannayuganda simanyi nti oba nga 14 we zinaatuukira nyinza okuba nga naddamu okufuna omukisa okubeerako katusabe nti tunafuna omukisa naye kansooke ntumire emikwano gyange ntumire bakandidati baffe bonna wano mu Buganda ne mu Kampala njagala okutumira ku Honorable Mpuuga deputy president mu kitundu kya Buganda mu Namasaka ntumire ku Honorable Nabira Nagai Sempala wetusuubira okubeera meya waffe njagala okutumira ku Honorable Nyanzi ntumire ku Honorable Joel Ssenyonyi njagala okutumira ku Kazibwe Bashiri ntumire ku Sejjirinya Muhammadi ntumire baani abeerubaga ntumire ku Aloysius Mukasa ntumire ku Kyali wange Swaba Abubeka Kawalya njagala ntumire abaana b'e Makindye ntumire Kyali wange Omuzoganyi Honorable Sewanyana ntumire ku Meya Mulyannyama ntumire ku Kitamirike ntumire abanange ntumire baani bangi nnyo benjagala okutumirako naye obudde tebusobola kumala ntumire kuba ekyaddondo east bannange mutulabiranga ddala ne Kyali wange mutumireko akute umbrella yaffe Honorable Muwadanku Nyingi Museveni yatidde nnyo nze okugenda okampeiningira abantu ab'ekyaddondo abantu b'omu Buganda wano naye abantu ekyokola bakimanyi so bannange mwebereremu mwe muyina obuyinza kuno okulonda si kwe kwa bulijjo mbakubira omulanga mbakuutira simanyi chance gye naddamu okufuna kwogera nammwe naye kenjifunye eno chance mbayimbula mwenna mwekolemu omulimu kana akalulu kamwe ke kasalawo ke kagenda okugulawo enzigi z'amakomera akalulu kano ke kagenda okuba tiya gas kana akalulu ke kagenda okugyawo obusosoze mu mawanga akalulu kano ke kagenda okujja mu ijala ke kagenda okugula amasomero ke kagenda okugula amalwaliro mu abaana bageto mwe babondya mulaba obusajja kati bubanoonya mude alimida Jovegasi alimida Zebula oyo ali mu kabuli bamuse Juko Jasini emidda mukomera kwegamba mwerereberere mu mikwano gyange mbagala nnyo kinkoze binti obudde budduka speed tulinga ababadde wane eddakiika 5 zokka naye neyanziza nnyo Evans muganda wange okunkyaza neyanziza nnyo Radio Simba okunkyaza era njagala obasaba mukama abakuume mukama abajjemu akatengo tugende ffenna tulonde mu bungi buli gwomanyi making sure alonda neyanziza nnyo ababaddeko naddala ebudde eri eruweero ebweru Saalongo webale nnyo afande Nseegula Mirambo bannaffe ababadde ebweru nina muganda ntumire ku bayimbi bannange nina muganda wange Sonko nina Paulo Ddungu mwenna ababadde ebweru era ababadde batugoberera nyongera okubebaza tumirayo babiri kantumire akambalgatte bonna jagala okutumira mikwano gyange bali mukomera abakulembeddwa Nubiandi tumire ne ku bayimbi bannaffe tibannange bwe basiba aba Nigeria wano
ne baba bamenye amateeka muvaayo ne mwogera muveeyo mwogere bayimbi bannaffe muveeyo mwogere Nubian ali mukomera nga talina musango producer Dan Magic ali mukomera nga talina musango ne bannayuganda bonna mubere eddoboozi ly'abannayuganda mwebale nnyo mukama abampeera omukisa neyanziza nnyo Honorable Lutamaguzi abadde awuliriza Honorable simanyi mutumidde omutumiddeko omukyala Naabawanuka Sumaya Mubende n'abalala mwenna Rosias Mukasa Makolo Kavuma message erabise bulungi nnyo n'abalala mwenna sisobola naye nga akadde kabadde keeko essimu sizitadde President asobola okutuusa ensonga obulungi ow'ekibiina kya NUP era agikwatidde benga walusimbe wangala Ssaabasajja producer Dan Magic ali mukomera nga talina musango ne bannayuganda bonna mubere eddoboozi ly'abannayuganda mwebale nnyo mukama abampeera omukisa neyanziza nnyo Honorable Lutamaguzi abadde awuliriza Honorable simanyi mutumidde omutumiddeko omukyala Naabawanuka Sumaya Mubende n'abalala mwenna Rosias Mukasa Makolo Kavuma message erabise bulungi nnyo n'abalala mwenna sisobola naye nga akadde kabadde keeko essimu sizitadde President asobola okutuusa ensonga obulungi